ono ye wolokoso mu weekend taxi Okay, yongera kubuzaako na jeso kwate ngo tumbude mpologomeno nje yedembe nate a program wolokoso je kyagenda nayo okwate atongero kimaliriza mpola kale. So kulaba Uncle Kakalamu nandi badde bulungi ne waliwo omuzungu ambeera ko buli kaseera nagala kubeeranga naye twamugira naye tagala abaana kabakubuuze buli kaseera atuula wano Hans Nielsen in Denmark Nyagala Wolokosolo muzungu Wolokosolo ero was a Denmark adayo okuba yayigira abatulanga ano bulisi kale abanono osobola tufuna kwa Cloudy mpoza ate ne kuboka TV wamune Kakalamu Times mpoza ate ne ku website zaffe zonna www.radiosimba.gg oja kwa mpozi ngo tuna bulungi nnyo sajja abadde kiwo lawo kali se manyambaga sepacha yako wana Kakalamu abantu bagoba bugobise entuse tata okay batuliza kulogola sime progomenu je yedembe program wolokoso abachagona kulwalero fina senkulu atukedde tusubira tugenda kwatagana bulungi okay happy new year mugana happy new year Kakalamu bitambula bitya side ye tubigezaako tusindika ndongo team good music we tugenda tandikira yayingira mu kama Ivan pia yes etafuna budde yes kama Ivan manager wange wa manyi nyonyo era tukole emirimu mingi this year tubateredde brand new tune team yange nene banji waliyo Mimi Salongo Siraje Salongo wakumugugu ballange nedda Salongo musajja wange era ku bantu abatambuze emirimu gyange musajja akyaliko era mbiwulireyo nga babyogera simanya Palaso yagoba Salongo kusuluka ntikiri alingire wano ku Radio Simba kuba abantu bonna bagiwuliriza Salongo musajja muganda wange n'omukwano munene abadde ku management yange ne directors abakola ebintu bingi n'ebye mutamanyi so kama Ivan management overall management yange as Palaso era kyekyo ne munnange tiimu yange nkyali nayo eboloza Salongo yakiriza okugobwa nebo bantu takkiriza nange nze nnyini ku myaka gyange ne ku ntegeera yange sirina ngeri gye ngoba Salongo omuntu eyakulaga omukwano gokka nga temuyombangako takuvumangako n'akulwanira buli lutalo n'asindika kino n'asindika kiri muganda wange n'aleeta emirimu ekitegeeza Salongo Siraji disitibwa okwagirina nedda yange Salongo of course bw'oba onoonya Palaso era osobola okunoonya Salongo definitely okay kati soka twogereko ku good music soka tujingiremuko katonda tujingiremuko mu byenda ekyaliwo batini team good music weeri neti kulwaki tesobola vaawo is team good music isomero lya music twakikola for the love tuyamba abaana abayimbi kugagola banga alina talent sinzira ne ku kisima kyo lyasobola okujja nga agina naye nga ze mu kiseera kikyamu so ate abaana abo okulaga nti no team good music egenda maaso kubeera nti bajja ne bagiyingira mu bulamu ne bukyuka career ne zigenda mu maaso kyekisinga obukulu Palaso tisa ebiseera ebimu obanga ataddeyo ekivulungi kigenda kubeera cricket ovu n'okijjayo n'omukulu mwennyini Salongo Siraji yanga kempute ku Palaso saawa zino cricket ovu egenda timbibwa gisya abadde n'ekiro mu nzikiza limba lukoze bulungi era lukyatambulira personally okay nze sitimbangako ku date nenjijjayo tekibangayo era ne concert yange yasoma nagitimba ne bagisako wizkid n'ebirala bibagizizika the date nze nasoko giyolonda n'esaalwana n'abantu era nagirekayo kubanga nze abawagizi bange benjagala sifa ku bawagizi ba muntu mulala Uganda ina 45 million people buli omu asobola okugabana kati fenani tusigala nga tuli baki bamaanyi era nakirayira ne ngamba ngenda kukuba endongo guno omwaka lwakati okijjukira ku interview mgiwambuuza ne nga ngenda kukuba endongo omwaka guno nga teriko kwegayirira bafaani babuzaabuzibwa mbya concert n'omaliriza kubanga omuyimbi n'atalina ndongo asobola otegeka concert ate naye n'atikka n'abantu n'abasomba ne bajja ate oli ayina endongo n'ategeka concert ate olumu bw'aba yeetasombye bantu maybe ne batajjula nga bw'abeeta ako kitegeera kati concert ate neerabika nga efuuse weighing scale kwe bapima
bapimira abayimbi abaliko osegera naye ng'ate ku dimensions zaayo zaafa olw'ensonga tosobola pimirako muyimbi aliko ng'abamu n'abantu bakola ki babasomba kubanga kalika ekipimo kwe bapimira nti oyo mbambi endongo eweze olaba n'abantu bakoze eki kati nze nenjagala ffe nga ba directors ba industry eno kuba am one of the directors by default withdrawing mu kintu ekyo competing mu byendongo ebirabwako era mugenda balaba abamu abatali ready nga bategeka ebintu ne bitagenda bulungi because they are not ready kati n'olw'ensonga eyo nze njagala ntuuka otegeka the first concert egenda okubeera authentic nga ddala buli muntu azazze kuwagira nga time eri eyo nga n'endongo yeyo ng'omuntu abiraba byonna bimakinga palasi tukwateko wano olunaku olwaleero nga lumu Moze Radio lunaku lwe yafa sharelingako moment yojjukira naye yes radio yali musajja muganda affe tumujjukira okuva nga azze nga n'okuyimba si kintu kye nga atugamba ayagala kuba muyimbi tumujjukira bye twamuyigako naye bye yatuyigako of course twamuyigako bingi naye yatuyigako bingi bwaffe radio yajja tamanyi nakwata kazindaalo kitegeera tuli so proud of his legacy okuba nti yasobola okuwandiika erinnya lye ku mayinja so si ku musenyo nti ne bwe yasigala nga agenze era erinnya lye ku mayinja kweri ku music wa Uganda moments ezimu bambi nzijjukira moments nyingi yali mukubi wa bifaananyi twatulanga naye mu Canberra ne tunyumya yali essaawa yonna akyukakyuka nga taba constant kati nga abantu abamu maybe tebayagalanga nnyo okugenda naye out nenze we yafiira yali afuuse kyali wange nga partner wange nga munone ewaka ne mutwalako out ne muzza but RIP to the legend tukumisinga nnyo ne bafano ba mu misinga mweyongera okwagira music we Noah Wizo by the way timbothering okuba nti abantu babuuza about radio and they skip Wizo is a great talent Wizo ne mukutandika okuyimba ne radio bali bamanyi Wizo naye nakusima omusingi n'asika radio ne radio n'asika Wizo bonna ekintu kyabwe kyali bibiri njagala ombulira ekintu kimu radio kye yakola nga Wizo teyakikola okitegeera so tulekerawo okunafuya abalamu nga tukulembeza abafu kuba n'abafu bwe baali abalamu ate tulina abafu be twakulembezanga kati ate tusiime ne ku balamu abakyaliwo kale nga tetunaba kuvaawo nyininyini siganye otunuulira legacy gye yaliseewo ayagala okubeera nga we baamutereka bafamire baagala okubateeka bagendanga ne bamukeberako akyogerako si akyeta palasa but katonda wabakedde ku makya n'agujjamu oyagala ddatu legacy esigalewo naawe nga bakuceekingangako nze personally mpozi ku lw'abaana bange maybe kati ndi muyimbi ne bafaani bange abamu bayinza okuba bayinza okwagala okunnondoola naye nze omubiri guno ngulinamu omukisa gumu katonda gwe yampa walikeerera n'antwala era ndi wagendo oba nkya oba koosa nkya oba myaka 5 oba meka ndi mu lugendo being born is a sentence to die naye nze njagala nkole buli kye nnina okukola nga nkyali mulamu abanjagala mu ndaga omukwano nga nkyali mulamu abamanja mu manje nga nkyali mulamu abanjogerako mu njogole nga nkyali mulamu nga nkyalina obudde obusobola okutegeka okutereza ebisobye n'okuteekawo ebipya osegeera abalinzijjukira munnange ebyo tebijja kungasa nja kuba ngenze wabula mukikoleranga mpozi abaana bange nabo bwe babanga bazze mpozi okulaba ku taata waabwe n'ewaka era nze bwe nfanga muntwalanga singo waffe gye banzaala gye banziika mu bajjajjange n'abaana bange gye baligendanga kuba abaana tubazadde mu mawanga bamu tebalimanya gye baava so njagala bagende balabire eddala kitaabwe kye yali naye ng'ekyo kiyamba bo mpozi n'abawagizi abali ekiddira ekisembayo olina ekibiina kye watandika bakiyita Team No Sleep era oli mpagi luwaga nnyo okubate nga weekiri kubanga twakumanyirayo nnyo sayinzi n'erinnya nze nalireeta kati oli mutuufu okwogera ku kino we tujjidde bawokeredde ku makya olwaleero nga waliwo ebitandiso yitingana nti Shiba gwewaleka mu Team No Sleep ekibiina kyabulidde oba oli awo bitambula bigezaako okubate nga bitambula kikyoyinza okuwa omanyi olumu mu nsi muno olaba omwana asoma n'ava ewaka n'agenda n'atandika amaka gage katono nnyo palasa saagala kusala nnyo kirino wabiwuliddeko manyi nze sinonooza nnyo naye bwe binsanga wentudde mbinoonyerezaako naye mbisoose biwulira wano but of course kiri sad naye ate tuyinza okuba nga tuga bayawukanye mu bulungi nga Jeff yafunye ekisinga oba nga Shiba yafunye ekisinga oba nga oba oli awo tebannayawukana kuba ebyo byenzikirizaganya y'abantu babiri naye munnange olumu katonda asobola okutta emmotoka yo nga accident eri mu maaso n'okaba ekizibu ky'emmotoka ng'akuwonyezza ekinene so byonna twesiime katonda bwebanga bakyali bonna kyekisinga bambi kubanga ttiimu yaabwe
yaabwe ennungi, Shiba has been relevant, Jeff has been relevant. Bwe baba nga bayawukanye nakyo kibi, naye ate bayinza okuba nga bayawukanye mu bulungi nga nakyo kirungi. So eyo mboozi yaabwe munnange. Kituba tugamba katulinde twetegereze Katonda gy'akiraze. Okay. Ono ye Wolokoso mu Weekend Taxi.